Twogera kati eggulo bwagenze okuziba 26 July tubali ne total cases 25 abadde confirmed bakasibwa nti balina kolera babadde babiri tegeeza 23 bali suspect mu nnaku 2 ku Lwokusatu ne ku Lwokubiri tufunye case empya 15 mu nnaku 2 zokka era ku bano 25 omusanvu bafudde otegedde ababiri abaana bafiira mu ddwaliro abasaba bafiira mu community tulaba wesuubi eri okuwona ekirwadde kino essuubi bwe liri bagambye nti ku balwadde 25 betwabadde nabo as of 25th years 26 eggulo onole musanvu bakafaako so ate nga tulina kufuna okuva eggulo tulina kufuna any new death so ekirwadde kya kikontrolinga naye okwesa ekirwadde kino eba ttiimu nnene bagambye bakugwabo naffe ffenna bannamule abantu abulijjo bona balina okubeeramu era olwedde abantu nga eggulo abadde ne kaawo RDC chairman 5 n'abastakeholders bangi bavye ekitiibwa yeruso bona babaddemu so ekintu kijja kuterera buddaagwana amatala g'abasawo kati twateesezza Kayunga Regional Referral Hospital senga efune namba nyingi era ne plan B kisobola okulala balwadde namusaala eyo kiri mu busaana era center siri tulinawo eddwaliro ddene nnyo lisobola kumatenga balwadde in case bangi ebikozesebwa ebimu gyebiri ebimu gye bitwalayo as ng'obwetaavu bunabo bwetaagisa eminisa obulamu evuddeyo okutuyambako n'abanywanyi banamika bavuddeyo tulina UNICEF weeri WHO weeri aba CDC weebali idea ibadonegona baga bajja kujja bagatu obuyambi n'aba Red Cross baga bagatu obuyambi era ebintu ebimu eggulo babireese mu store eyo era olwaleero bigenze ku ddwaliro ebikozesebwa ebimu bigenze mu community olwaleero ng'ebidomola ne tabu zibateeka mu mazzi okunywa n'ebirala nfunye esimu okuva Minister of Health bagenda kuweereza ebintu olwaleero ssebo mu bufunze abantu tubakubiriza babeere bayonjo kubanga kolera ava mu bukyafu twabasomesezza banywe amazzi amafumbe banabe mu ngalo basanitayizinge balekerawo n'okugenda kunywa ku malwa omubisi ekkubo byonna babigale byonna ekyalo omuntu bwe yeewuliramu akalwadde konna tagenda ajje mangu mu ddwaliro amalwaliro mangi aga gavumenti agaleyo mu community nolwaliro tuzzeeyo ttiimu yaffe ezzeeyo katugenze mu masomero tugenda community gaba head teachers abali mu busaana wonna bwe tumala tugende mu masomero nga tugenda okusomesa abayizi n'abasomesa obulwadde bwa kolera buva ku bunyaga oba obukyafu kakati ate nga oba ogenderedde nti abantu abasinga okutambuza obulwadde buno abaana bano basangibwa mu masomero olunaku lwali tusazeewo tutambule mu masomero nga tusomesa abasomesa nga basomesa basomesa abaana ku butebe bayinza okwekuuma nga balamu kati tuli mu masomero leero olunaku lw'enkya tugendagenda mu bw'obutale era nabo tubasomese butya bwe bayinza okwewala mu covid tutambule ku myalo gyonna egiri ku mugga Nairo nga tusomesa abavubi butya bwe bayinza okwekuumamu nga bayonjo baleme okufuna covid generally kyetuliko kati kyakusomesa abantu sensitization era kyetwagala bannamawulire bonna n'emikutu gy'amawulire gituyambeko okutegeeza abantu butya bwe bayinza okwewala mu obulwadde buno tuli okukozesa wiiki eno specifically nga tusomesa abantu butya bwe bayinza okwekuuma mu kolera naye wiiki ejja ababana batasobodde kuteeka bye tubasomesa mu nkola ab'obuwoteeri obutono obuwoteeri mu busaana eyo waliyo obuwoteeri obutono ekyenyanja afumbye ekijanjaalo naye nga kibisi naye nga kinyogoga ebyo tubasomesezza wiiki ejja abatasobole kukomplayinga tugenda kubanga tubayimirizaamuuko nga etteeka ly'obwobulamu weriragira bwetwogerera enteekateeka endala tuzitwala mu maaso okulaba nga tubuulira abantu ku kirwadde kino n'engeri y'okukiziyizaamu era nga tulowooza nti
singa banaateeka mu nkola ebyo tubagambye tulowooza nti ekirwadde kino kijja kusobola okuyimirira ku mbeera ku kibadde kitambulira naye nga minisitule y'ebyobulamu tugezaako okulaba nga buli kimu tukiteeka mu nteeko okulaba nga obulwadde buno tebwongera kukwata bannakayunga tubeere nga bukomye kwabo bukabe bukutte era okulaba nga kati tuva wano tugenda mu bitundu eyo mu community yennyini abantu gye bali abazuuliddwamu ekirwadde kino okwogerako n'abantu okulaba nga nabo bongera okukyewala. Abantu okusookera ddala amawulire gano bagenze bagafuna olw'okuba nti okuva legalangiriddwa bagenze bagafuna era nga nabo bagezaako okulaba nga bateeka mu nkola obuyonjo kubanga obuyonjo bwe bugoba kolera. Kolera tabeera wali buyonjo y'ensonga lwaki tugezaako nnyo okulaba nga tutambulira wamu ne disitulikiti n'ebitongole ebirala ebituyambako naye nga abantu bamanyi tugezaako okwongera okubamanyisa engeri y'okubuziyizaamu. Tusuubira okusookera ddala eggombololezo ezirabiseemu abateberezebwa okuba abalwadde ba kolera n'ezo ezikakasiddwa tugenda kuziteekako nnyo essira wano mu Kayunga okulaba nga tutuuka ku biro bikikwatako bannaddiini tumaze okukola enteekateeka namutayiika enaatuyambako okulaba nga tutambula mu ngeri y'okuziyizaamu obulwadde buno naye ng'enteekateeka eyo ekolebwa buli lunaku okuba nga tulina abantu ab'enjawulo betwogera nabo okulaba nga abantu bafuna amawulire gano kubanga obulwadde butandikira mu community yennyini era gye bulina okukomekerezebwa.